Nze Ekemasa nateredda bubya okulabika nga nkutuusako mukwano gwange amawulire go gonna nga boogalindiridde. Munnange omukyala amanyiddwa nga full figure amaze okubeera nga agobwa ku TV. Jjukira nti ono abadde akola ku TV emanyiddwa nga Salt TV ey'omusumba Alozias Bujingo esangibwa wali Erungujja. Ono abadde akola program okuva ku Monday paka Friday nga program eno ebeerawo ku makya. Naye mukwano gwange olw'okubeera nga mumwa etoloba era erinnya lye ono kimanyikiddwa yalizimbira ku kuwemula. Kakati munnange okwemula kuno kumuzaalidde ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko. Amawulire agavaayo galaga nti full figure ono Jennifer Nakangu full figure omuyimbi era omuwagizi wa NRM Lukulwe era nga yeeyita muwabuzi wa pulezidenti oba oliawo ku nsonga ze sinza kubeera nga ntegeera kubanga naye nyini munnange bw'oba omutunulidde n'okusinziira ne ku byayogera toyinza kulooza nti asobola n'okubeera nga yeewabula. Naye munnange olunaku lubadde lwa leero amawulire ne gafuluma nga gamaze okubeera nga gakakasibwa nti ono amaze okubeera nga afuumulwa n'okugobwa ku TV ya Salt completely. Amawulire agasooka gaali gategeezeza nti ono agenda kubeera nga anoonyerezebwako balabe ddala nti yali yawemula. Jjukira ono yavaayo n'akola statement eyali ey'obulabe ennyo ng'agamba nti bannamawulire bazunga nnyo mu bitabakwatako baba bakube batuleke ewaabwe basobole okubeera nga bamuza ku ngalabi zaabwe. Kale nno kino kyamuzaalidde ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko. Era munnamawulire owa Daily Monitor amanyiddwa nga Gabriel Bule ono yakutte pen n'olupapula n'awandiikira aba UCC oba gite Uganda Communications Commission n'abategeeza ku nneeyisa y'omukyalo ono ku TV eyo eya Salt era n'ababulira nti bannange community gye tuweereza ey'abantu abamu balina okubeera nga baweebwa ekitiibwa baweebwa ebitiibwa. Eggwanga lyaffe siri abantu bawemuzi tulina abaana be tulina okubeera nga batulabirako olunaku lwaffe olw'enkya balina okubeera nga batuzimbirako eggwanga lyaffe balina okubeera nga batulabirako balina okubeera nga batuyigirako. Kale omusajja ono munnamawulire Gabriel Abole akolera wali eri mu lupapula lwa Monitor n'atwala omusango gwe guno mu UCC Uganda Communications Commission. Mukwano gwange n'akomplaininga era mukwano gwange okunoonyeza kwatandika okubeera nga kugenda mu maaso era ogenda okakananga ebivuddeyo olunaku olwaleero bimaze okubeera nga bikakasibwa. Ono amaze okubeera nga agoba ku TV eyo eya Salt TV mu butongole era ne programu eno ebadde ekolebwa omukyalo ono ekyusiddwa n'erinnya n'etuumibwa Zibula Atudde egenda kubeera nga ekubirizibwa omusajja amanyiddwa nga Charles James Senkubuge yagenda okutandika okubeera nga akubiza programu eno ye full figure kati zembuyaga ezikunta ku TV eyo. Naye ffenna tukimanyi kino si kipya full figure buli wabeera omulimu gwe ogusookera ddala kuwemula. Naye kikwewuunyisa okubeera nga omuntu omwemuzinga oyo ate mukwano gwange ampuliriza ye muntu pulezidenti waffe gwe yatulondera okubeera nga ate munembu muwabuzi ku nsonga ezimu ze tutategeera era omukyalo ono yeeyisiza ddala nga eyamalayo ng'ali waggulu wa buli omu. Ono abadde awemula abakulu n'abato mu lwatu mu kamera si gwe mulundi gwe ogusoose. Kinajjukira nti full figure ono yatwalako n'abantu mu kkooti olw'okubeera nti baamuvumamuko oba ne bamuwemulamuko era n'anyiiga nnyo gendo kakana nga ayingidde kkooti nga abantu bano abasibye munnange bamala kubeera nga bamwegayirira n'okumwetondera. Ono n'avaayo n'asooka abeera nga munnange omusango bagugjayo eri n'abasonyiwa naye nga munnange Jennifer full figure Nakangubi ye mukyala asingira ddala okubeera nga avuma mu Uganda wano era erinnya lye alizimbidde ku kuvuma. Ekyo tekiriko kubeera nga kibuuza ekyo tekiriko kubuuza yadde n'akamu n'akatono. Ono erinnya lye alizimbidde ku kuvuma okutandika okuvuma okwaddala atandika ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu ebya serious ebya business n'atandika okubeera nga amuvuma n'avuma nga famire ye n'avuma omukyala n'avuma abaana n'avuma abawagizi ba National Platform oba oliawo n'avuma n'abatamuliiko n'abatamukwatako naye nga munnange era tewali muntu n'omu amugambako kubanga jjukira nti bw'oba oli ku sayidi eri enyigiriza sayidi eno gye banyigiza ne bw'ovuma ne bw'okuba ne bw'okola ki tikirina buzibu. Era onaludde ng'avumira ddala mu kamera ebya serious. Kakati no munnange ebituukidde olwaleero bwe yatuuka ku bannamawulire omanyi osobola okubeera nga ozza omusango oba ng'okola ekintu naye ennaku z'omu bizibeera ana zokka. So Jennifer Nakangubi avuddeyo ne yeekaza era nga bw'omumanyi n'alaga nti ekyokubeera nga bamugye ku TV tekimulumye naye munnange oba oliawo gamma kwekansaamu kimulumidde ddala era wenjogeri atagenda kubeera nga addamu okubeera nga akola ku Salt TV. UCC emaze okubeera nga ekawaŋŋamula. Katulinde tulabe oba ddala UCC eno ebintu byayo ebituukiriza oba tebituukiriza
Jennifer Nakangu byonna era kyamutwala ku TV eyo okusinziira ku programu z'abadde akola n'ebigambo by'abadde afulumya nga aliwo okubeera nga avoola buvoozi naddala abantu abo abali ku ludda oluwabula gavumenti kyekikulu ekyamutwaza ku TV era tabaddeko na kintu ky'amakulu kiri awo kyalaga. Wabula omukulu ono Charles Bule avuddeyo n'ategeeza nti programu eno kati egenda kubeera nga etunyumira era abantu bangi badde bagivaako nga tebakyagiraba olw'omukyalo Jennifer Furufiga. Era ono agambye nti n'abalanga bizinensi zaabwe basobola okuddayo ku TV ne balangira mu programu eyo kuba kati programu eyo egenda kubeerako abantu ab'omuzinzi James Senkubuge n'abantu abalala be bagenda kubeera ku programu eyo. Era asabye abakubi b'obulango aba bizinensi bazitwale kubanga omuntu abadde nga munnange talina mpisa talina nsa agiddwa ku TV. Kibi nnyo okubeera ng'omuntu ng'ono nga muwabuzi wa pulezidenti ku nsonga ezimu oba endala ate munnange yakosa olulimi oluvoola bannayuganda n'okubeera nga wamula ensi ye n'abaana abato. Mukwano gwange mpuliriza gwagala okubeera nga osiba dreads mukwano gwange mpuliriza enamba y'essimu egyolaba ku screen yo gikubeko mu bwangu n'ekitalo bajja kubeera nga bakusiba dreads eziriko eza nakyo hair ne dreads ezo ez'emiguwa oba oli mwami oba oli mukyala oba mwana muto. Kale kuba ku namba y'essimu yebateeka ku WhatsApp message bajja kubeera nga bakuddamu ate bwebagamba nti ennamba yaabwe ogifunye ku AKTV otimbe gaggadde olw'omuntu wa wansi bajja kusalyako ebitundu 5 ku buli 100 munnange ku sente z'onoobeera ng'owa. Ate ekyomukisa ekirungi bo kye balina bano munnange bagenda kubeera nga bakutambulira bajjaawo wooli bali mobile gwe babuulye buulizi wooli woosangibwa bajjaawo bakoleko bakwereze naawe osiime. Nze Eke Master ku lutimbe gaggadde okubeera nga nkubira torch ne galubindi nazitaddeko dda munnange mu nsonga ng'ezo ezizimba eggwanga lyaffe. Abantu nga bano tebasaana kubeera nga babeera ku TV z'amawanga oba ku TV ez'eggwanga. TV erabwa abantu ab'enjawulo kubeerako bannaddiini kubeerako bakadde baffe abaliyo by'emyoyo bakadde baffe abatuzaala bakitaffe bajjajjaffe kw'ossa n'abaana abato oba oliawo abalala bakubeera nga bategeera ebigambo ebimu kye bitegeeza. Kale bujja ku TV n'obeera ng'osensebuka busensebusi osansabuka busansabusi okwayuka bukwayusi tekiraga nsa tekiraga mpisa obeera okubeera nga munnange ogibwa ku TV osobola okubeera nga oddako ebbali oba oliawo oyige ku mpisa z'omu bantu. Naye omukyalo ono toyinza kubeera nga omunenya kubanga bangi tetwakulya mu maka ge gamu amaka ge twakulyamu tegafaanagana. Kale munnange abantu abamu baakula batyo nga bali beemasaga ng'ebyamba ebiziba omunenya kitono naye okusingira ddala n'onenya eyo gye yakulira oba aba baamukuza. Oyo Jennifer Furufiga Nakangu mmanyi bangi bekirumye abawagizi be naye ate bangi abasanyuse kubanga oba oliawo si buli muntu nti ayagala nnyo okubeera nga awemulwa oba buli muntu ayagala nnyo okubeera nga awulira ebigambo ebiwemula. Kale no n'olw'ensonga eyo tubeere nga tweddamuko ku mpisa n'okumanya ensi yaffe tubeere nga tugiwa ebyo ebigizimba tusobole okubeera nga tugitwala mu maaso. Nze Eke Master Mukama Katonda akunkumbira atakumbira mpeera Ssaabasajja Kabaka wangaala.